kakati agambe siddamu kutaataganya wakati wa byakatonda n'ekirabo kubanga tutaataganya babiri kati kino tikyerula bulungi mikisa gya mwana ono kubanga nze kinuma kirabo gwe njagala akole ki afunewo ebintu bye kuva gyendi mwe mumalirize endagaano yammwe n'ekirabo kwata abantu abateeka mu nkola ebiruubirirwa byayo byonna gamba nga okuwagira enteekateeka z'abaana bonna basome era gavumenti enoonya abantu abalinga ggwe nze mbadde ŋŋamba ekintu ky'obadde okola tokireka enteekateeka zonna z'olina n'omwana oyo kirabo genda nazo mu maaso ate nagenda nazo ntya mu maaso nga buli lwengezako zitwala mu maaso jjo aneekiika n'anemesa kakati tokireka nina kireka kubanga nedda kankubuulire obusungu sooka obuteeke wabbali nze mbadde nkusaba busabi enteekateeka zonna z'olina n'omwana oyo kirabo genda nazo mu maaso uno nze nkulemesa kubanga si kituufu kyokola si kituufu sirikako ofiisa nagenda nazo ntya mu maaso nga joni yenyini anemesa ozitwala mu maaso nze mbadde ndowooza nti genda n'enteekateeka ezo mu maaso kyokolera ddala gavumenti kyeyagala mpozi bwe mba wakugenda naye mu maaso mubeeko kyemukola okulaba nti munyamba egende mu maaso naleme kuddamu kunnemesa ono Joan kati ali mu mikono gya poliisi etteeka ligenda kuyimirira ng'etteeka kati nze kyengenda okukola Kanindo ono omukyala madamu waffe akola ku nsonga z'abasiba abakyala yalina fayiro ye fayiro eyo ekolebweko ku speed etambuzibwe paka waggulu mu bakama baffe ono ye tugenda kumusiba ono tetugenda mumuta naye temumusiba busibi wabula mumusiba beere mukomera mpaka kirabo ng'amaze okusoma tumutikire n'omutikira alyoka aveeyo naye bwe munaamuta ng'omwana tanatikiro era agenda mulemesa tetusobola kukkiriza muntu yenna alinnya mu mikisa gy'omwana egy'omu maaso kufa gityo genda n'enteekateeka eyo mu maaso onzikiriza ngende mu maaso nakyembadde kituufu weebale nayo mu maaso nsibira bwemage Joan sirika sirina musango fiisa gwe Kaninde madamu akomewo dayo mu kasitoni madamu akomewo fayire gende mu maaso naye okubonaabona kuno kwonna kwe tuyitamu ani akuvunaanyizibwako okubonaabona kubonaabona ki ku ssomero ffe webagoba school fees ewaka maama okufuna ekyokulya asooka kulwana taata atuyisa ng'ekyokutyali kati nenneebuuza ani avunaanyizibwa kuno okubonaabona kwe tulimu kuno okubonaabona taata yakuvunaanyizibwako naye tubeere banywevu katonda ajja tuyamba atujje mu kuno okubonaabona kwe tulimu nze ndaba katonda aluddewo okujja otuyamba kituufu aluddewo naye ali mutugezesa alaba obadde atuli banywevu ku ye tulaga nti yasobola otujja mu kuno okubonaabona ekyo kasita tunakimulaga ajja tujja mu kuno okubonaabona kwe tulimu kati laba nze njala ennuma nze mbadde nsuubira tugenda lya mmere ya kusomero naye batugobye kati nze mpulira guma katonda atulaba nze ndowooza katonda tatulaba atulaba Idi komyawo gy'oli sirina kyakkola okomyawo gyendi kikyate omanyi omukolo gwa muzeeyi bya katonda gusembedde n'ekkanzu munnange ekyambuzi kati omukolo guveeko oba oli ogwagala nnyo wewandiise abantu abagenda okukola emirimu ku mukolo kati nsaba mpoye ku kanzu yo njagondera amateeka ago naye kanzu eyange ng'eddugala ekyo tekirina buzibu ngenda kujooza nedda ssebo ekkanzu eyange tenyikibwa mazzi ga mu bbaafu kati okola odi okujooza njozesa nga nkozesa dry liner eki owulidde dry liner oba dry clean sina budde bwa kusomesa by'otamanyi
kati gwe dry line agite byonna byoyagala. Ku kyalo kino kijonjo dry clean ngenda ejiruddawo. Nange nkimanyi ku kyalo kino kijonjo tekuli ku kyuma kyozangoye ekkanzu eyange njoleze eri kyamuswa era ogenda kumpaayo siringi 600 4,000 za kujoza 2,000 za transport magenda n'amadda zokka. Akakaganga kangi z'omuntu atakulamba ngenda kajjawa. Kati kkiriza nti omukolo gukulemye kuba kati sina kyakukolera kirala. Ngenda kusuba omukolo olw'ekkanzu. Genda onyonye ssente sina kyakukolera kirala. Nze Joan bakazi balaba nga ntegeera bulungi era nga sikakiddwa nkoze endagaano eno obutaddamu kutaataganya mwami bya Katonda era singa naakiddamu amateeka gankwateko. Taddeko omukono nze Joan bakyala balaba. Nyabo olina kyoyagala okukyusaamu? Sirina ofiisa. Kati ogenda kubanga osayiningako wano. Nga tanateekako mukono. Endagaano agiwandiisewo bitetegerekeka. Waliwo ekibulamu? Awandiise mulimu ekibulamu. Sigenda kuddamu sikirizibwa kuddamu kutaataganya bya Katonda. Tekitegerekeka. Kubanga ataataganya nze n'ekirabo. Kakati agambe siddamu kutaataganya wakati wa bya Katonda n'ekirabo kubanga tutaataganya babiri. Kati kino tikyerula bulungi mikisa gya mwana ono kubanga nze kinuma kirabo gwe njagala akole ki afunewo ebintu bye kuva gyendi. Mwe mumalirize endagaano yammwe. N'ekirabo kwata mumalirize endagaano yammwe ffe polisi tubeera out. Kati endagaano eno yetangaza emikisa gy'omwana ono kirabo. Tereza endagaano gogiwandiise Tereza sikkirizibwa kuddamu kutaataganya wakati wa bya Katonda n'ekirabo. Emikisa gy'omwana gigulire togigalira wabweru. Kati wano emikisa gy'omwana olaba nti gyeyerudde nsobola omukolera buli kimu nga kusinziira ku ndagaano eno. Kati wano saako omukono. Saako omukono. Saako omukono yangu yano munnange ebyokola bingi. Kakati wama tokiraba ofiisa ne Katonda omwana emikisa gya wano giba gyeyeru. Nange nkola ebintu nga nange ndi mu matividi nyina ebwino. Kati nange nteekako ngewa muntu agenda okukola ki okulabirira ki omwana. Kati awo kiwedde. Awo nkimaliriza. Kakati gwe nyabo we shall release you on bond. Owulidde kuba kati bwe tukuwulirizingira ku bond ekyo kiba kitegeeza omusango teguvuddeyo wabula ennaku zetugenda okuwa ogenda kubeera nga ng'olipootinga. Owulidde? Ekyo tekikulumya muntu nange ngenda mutunulira bw'ataawo endagaano eno kitiibwa nja kukomawo era mu reporting. Tewali buzibu. Kati gwe weegendere webale nnyo okuba omusajja w'omutima omulungi. Genda maaso n'enteekateekayo n'omwana. Genda maaso. Kanjinywereze ddala. Medi nina ekizibu nsaba mpoleeko ku ssente. Ssente mmeka? 600. Okaagala ddi? Kati. Ssente ze nsuubira okufuna zisubira zifuna ng'omukolo gwa maami bya Katonda gumaze okuggwa. Ezo ziba tezigenda kunnyamba nawe kuba nzagala kati. Ezo ziba tezigenda kunnyamba. Bw'oba ozagala kati ssente zirinawo kati za kusulamu magoba. Amagoba? Iye. Kati agaba nga ssente mmeka? 13 zokka. Kati ng'ejogala 600 kati oba ojja kunziza singi 9. Abirika. 600 ke kannemye okufuna ate kati akenda n'akajja wakukusasula. Ate bakubagala za kati. Nze kugamba ez'obwereere esaaza mu magoba ntazifuna nga omukolo gwa maami bakufuna gumaze okuggwa. Kale tukole. Okiriza? Nzikiriza. Kale. Kati nze ngenze. Ngenze okiriza. Kale. Atemu. Tubatwedde senga mmere. Naye uyu mutadde. Naye kakati sokoje tukulemu. Mapesa ne kefu. Muzza kundabako.
ate Jackie n'abatuuza wabweru muze kundabako asinga batugaba school fees ate kati ne tugenda eka nsanga mama taliyo nga wagale kati tubadde tuzira ntulaba oba waali mama wamwava wanera gwenva okuwerekera yakagenda kati era mudduke mugenda musanga singa oba olinawo okulya sooka otuweeko enjala ennuma kale kakati kyenjagala okumanya sente ze nakuwa ez'enviiri ez'engoye zonna wabiguze byonna byawedde atolowooza nabigula ate kiki senga John sente yazinzijako nakujjako sente notaŋŋamba nosirika lwewajja ewaka nali nkugamba noŋŋamba byenjagala okukugamba mbireke nja bigamba enkya nze no siriku ekyo gonde sirika leka tumalirize kino bonna boolina kyoyogero gyakyogera enkya bannange kati nebiri tonakola mbiiri sinaabayo ziri bweziri jangu Farida olagawo ngenda kijonjo mama antumye ngenda gulamu nnyo kati nekiriwo njagala kumpolayo nusu kakaaga kakaaga nze nga kakaaga nkajjeewo nabireka kuziri sente kujja ziyakuweza guli omutwalo koba ojja ompole ogwo omutwalo nagulako zinene engatto kasente ngina zijjawo mpoziko ogende wa Doreen kubanga tubadde naye waliwo omuntu amuweereza sente ku ssimu ye kati ye Doreen aliwo kumulese waabwe kale kakati ofisa kano akakazi kabi nnyo kabbi omwana namuwa sente mitwalo nkaaga za kugula bitabo uniform neki n'engatto yazimujjako nazibba naziteeka mu dduuka ali ofisa kituufu senga yanzijako sente zange emitwalo nkaaga zibali mpadde ogula ebitabo n'engatto n'ensawo ne uniform nazitwala nazimujjako nasata nenzikuddiza kwekenyiri nazikuddiza wazinziriza ani yaliwo tewaliwo waliwo wekewo nesente nazikuleeta tiwaliwo omuntu yaliwo twawandika endagaano tozinziriza tetwawandiika ndagaano naye nga sente nazikuwa then kakati towewozaako bigambo bingi. Did you take the money? omwana sente nazimujjako neziddiza omwami oyo nazimutwalira wazinziriza nazikuddiza ani yaliwo naye ate okkiriza nti sente wazifuna saazifuna nazijja what is the difference nezimuddiza wazifuna oli tewazimujjako nazimujjako nezitwalira bya Katonda waliwo endagaano kati nze sente zange ofisa nzaagala ampe sente zange kati lwaki mutomuwa sente ze oba sikyo wazinziriza ani yaliwo ng'ompa sente niti endagaano we twawandiika nti bya Katonda sente nzimuddiza anti liti endagaano twawandiika azaagala kerere tina we twawandiika zaagala kerere okkiriza nti sente baazikuwa sente sebazimba onagamba ku mwana nenzimuddiza omwana yakuwa sente teyazimba nze nazimujjako nenziddiza nizo eyali azimuwadde wazijja ku mwana nazimujjako nenziddiza bya Katonda yazikuwa stampanga sente dayo mukomera ofisa tonkwatako dayo musente genda tesente mudduka genda mukwate sente omulaba nomukazi mukumpanya then kakati ekitegeeza oli mubbi ono mubbi webale kusabira senga kuzaala bebi
Dorin, nina mu bitabo bwa sente. Mbadde nzize nsaba ompolo nusukakaga. Ozinziriza dde? Omukolo gwa mukulu bya Katonda yegwera bwe guti. Ngina kuba nkuliza sente zo. Naye kakati obuzibu buliwo. Sente ziri ku ssimu. Kataawo balina okusooka agenda ku trading center Kijonjo. Nzijjayo nene dakika nga 3 komawo ozikime. Tewali buzibu. Neyanza. Olagawa? Ngenda ku kiliniki gulira mama ne tata ddaka. Baradde? Kyeki baluma? Ejjo tata yalese ensenene nga nnyingi ne balya nnyo ne zituuka n'obbalumya embuto. Baalidde nnyingi nnyo tuuka obbalumya embuto? Balidde kifuluusi. Kitawo gwe n'obanonera eddagala. Bannange abantu abakulu ne balya ensenene ne balya ne zituuka n'obbalumya embuto nga tebala nti ze balidde zibamala. Kiri kuno ku Kijonjo. Dorin. Wanche? Vaka wewe mwate sikusanze. Ya, simaddeyo. Maddeyo Kijonjo wande onjagala. Waliwo obuzibu? Waliwo obuzibu. Obuzibu ki? Mbadde nsaba ompole ku sente. Sente meka? Kakaaga. Kakaaga? Nga ne Medi yavudde waka agamba mulenu kakaaga tena oyagala kakaaga. Medi nzinadde musindise wammwe akunewolereko sente ezo. Nene uza kyekituuse ku kakaaga. Anti wali kikatuuseeko. Kati gwe azaagala. Nze azaagala. Kati ziwe Medi oba nziwegga? Aziwe nze kuba nzeera nze agenda ozikozesa. Nayo naazinziriza ddi? Omukolo gwa mwami byakatonda guggwera bwe bati nga sente zo nzireeta. Naye beera mwesigwa. Kuba mwesiimu. Niyanziki. Enga wanje tusaba tubeereko eno wiiki emu etuuzeeko ennaku gye tulina. Wiiki emu si nnene? Nene. Mama tujja bba tumulese mu buzibu. Buzibu ki? Taata waba wakuba mama empi 8 nga weetuli. Mama bamukubayo empi 4, nze nankubayo empi 2 ne mapeesa empi 2 ne tulanga mama tumuyambyeko empi 4. Kyogamba taata wakuba mama wamwe nga mulaba? Amukubira ddala naffe n'atugattako. Ne mapeesa n'amukuba? Naye. Biba naye bya Katonda. Kale kati kansooke nkubira mama wamwe essimu mugambe nti muli eno. Kuba ajja abeereyo ng'ali mu bweraliikirivu nga tamanyi gye muli. Musa, isawe saawa emu ojje waka nkuwe sente. Sente? Sente sikyazeetaaga. Ate otya? Ekizibu nkimaze. Ekizibu kimaze otya nga sinakuwa sente? Nze nkimaze. Kati gwe kenyino zze waka n'ogamba nti oyagala sente nengenda mu banka ne withdrawinga sente nga zijjawo ku lulo. Kyokka banti mi bank charges. Kati ani osasula bank charges ezo? Eyo tekikulumya mutwe. Withdrawing sente mu bank yagenda osasula bank charges. Ate nga sente zijjawo ku lulo. Kati okusasula bank charges onaku nkaka. Nze nkwembe sirina sente. Ekizibu kyembadde neetaagisa sente nkimaze. Era gwamanyi. Ojja kumpa bank charges. Kale tulufula luyombo. Tunkaka kusasula bank charges. Sirina sente nange. Musa. Bwana Musa yenkola. Sirina sente zingina kuwa. Kale kyobola ogenda kubonabona ku kino ekyalo nga gwasabiriza bekimuga kisabiriza. Zina wani abunabuna. Gwobunabuna olwa bank charges olwokuba tuzirina. Amagezi genkuwa naye mu bank osasula bank charges. Nesente zo zisinga.